Tulina obusumba bw'amaanyi bwe twaniriza olunaku olwaleero. Tosuba episode eno ngetandika ng'akusabukulira ebikusike ebyama n'ekintu ekyekwese mu kussa ekitiibwa mwoyo atukulembera. Tosuba episode eddako wano ku programu yo eya Ebifa mu Bwengula. Tubaniriza nate lunaku lulungi wano ku programu yaffe eya Ebifa mu Bwengula. Ntu oyo ayina ekisumulizo ky'omu Bwengula oba ayina ekisumulizo ky'omu nsi y'omwoyo ate yakola ki? Yabotola ne ku nsi. Jeff Geoffrey Sapwe wano ku programu yaffe Ebifa mu Bwengula. Madam Hajar, wiki ogiwulidde? Wiki ebadde nnungi nnyo, ebaddemu ebyamagero bingi, ebaddemu okutambula, ebaddemu okufuna. Yes. Wiki ebadde nnungi. Wiki ewedde omugenyi waffe yayogera ku bintu bingi era yatulekera omukisa gw'amaanyi. Era amasimu gabadde mayitirivu, abantu badde bakuba amasimu nga baweereza messages okuva e Hoima. Bannanga abantu b'e Hoima tweyongera obbaaga. Mutuwuliriza nnyo era mulaba nnyo programu eno eya Ebifa mu Bwengula. Era nga bwe mwasaba wiki ewedde, tukoze nga bwe mwatusaba. Omugenyi akoze eki? Akomyewo. Agenda kweyongera otwanukulira okusabukulula oba okutubikkulira ebyama ebyekwese mu kuweereza Katonda, ebyama ebiri mu kussa ekitiibwa mwabo abatukulembera, naddala abatukulembera mu bwakabaka bwa Katonda. Jeff Geoffrey Sapwe nga bulijjo nja kusaba omugenyi waffe ate aliwo wiki ewedde weyanjule. Neyanziza nnyo ssebo omukulu Jeff ate atukulembera mu nteekateeka eno okusobola nga twogerako n'abatulaba mu mawanga ag'enjawulo. Pastor Museveni Vincent mpeereddwa omukisa nate okwogerako naawe omulundi ogwokubiri. Ekitiibwa kiddire Katonda. Mbalamusizza era nzikiriza tugenda kuweerwa omukisa mu linnya erya Yesu. Amina. Pastor Museveni Vincent, nja kusaba osaba omukisa. Waliyo yakedde, waliwo omukisa okukeera. Yakedde yeewangulira omukisa. Ekitasoboka eri abantu eri Katonda kisoboka. Njagala okwebaza Katonda atuleese mu kifo kino nate, neebaza Mukama ku lwa programu eno. Katonda wange nkusabye buli atulaba blanawulira ebigambo byaffe oba anatulaba ku TV, Mukama muwe omukisa mu linnya erya Yesu. Nzikiriza nti waliwo omusajja agenda kuwonyezebwa, omukazi agenda kuwonyezebwa, kubanga kyawandiikibwa nti mulimanya amazima gali bafuula ab'eddembe. Amazima mu bigambo bye tugenda okubanga tubikkulira abantu mu mawanga ag'enjawulo leka bifuuke omukisa gye bali mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu gye tusabye. Amina. Amina. Olabe ebirungi ebiri mu kukeera. N'abali eyo bayite nti bintu byakatandika otokota era tugenda kweyongera ebuziba. Pastor, yesebo wiki yaggwanga abantu bakuba amasimu. Amina. Era abantu bakubya amasimu baweereza obubaka okuva mu mawanga gonna. Amina. Abantu b'e Hoima bagamba nti kituufu oyo omusajja gwe mwaleese musajja wa Katonda. Amina. Era tweyongera okwebaza abavudde e Kagadi, abali e Hoima, Masindi, messages ndowooza Hajara babadde oziwulira. Nange njogera n'okwebaza n'okutumirako abantu bange ab'ejjinja. Messages zavuddeyo nnyingi, koddeeyo bana mwebale kubona, mwebale kubaaku abaana baffe abeidinda. Messages zavudde nnyingi n'amasimu. Weewaawo, waliwo n'abakuŋŋaanira Namulanda awo bagiyita house manifestation. Yes. Batera kuŋŋaana lwakuna house to house. Nabo tubatumidde house manifestation. Abaddemu mwami yaweereza message mu house manifestation nga bamuyita Pastor Regan. Pastor Regan akwagala nnyo program yajagadde nnyo. Yagambye nti naye muweereza
era bino bimunyumira nnyo. Waliwo n'omulala omwami naye muweereza bamuyita Prophet Miti. Prophet Miti. Yes. Abo bonna baweereza. Amen. Era bagamba nti oyo omusajja byayogeddeko bituufu era bikwatagana n'obwakabaka bwa Katonda. Amen. Watuleka nga tukyayokya nga tuwulira nga obudde bwe bwatusalako era abantu ne bakusaba okole ki okomewo naddala abantu be Hoima n'abantu bonna n'ab'Embale n'abagamba nedda omwami oyo tusaba akole ki akomewo yeyongera okubikkula ekyama ekiri mu kuwa abaweereza ekitiibwa kubanga abamu badde balwanyisa obwakabaka bwa Katonda n'abamanyi balwanyisa muweereza ng'abamu bali mu worship team naye nga balwana nga balowooza balwanyisa oyo akulembera mu worship team n'atamanya nti alwanyisa Katonda. Actually abatalwanyisa bulwanyisi Katonda yeerwanyisa yekka aba yeerwanyisa. Ate n'ebeerayo n'abalala bo nga basanya ekitiibwa mu ofiisi naye ate tebassa kitiibwa mu oyo obutume Katonda bwe yatuma nti ayagala nnyo oyo stampu gye bakubyeko ajagala naye omuntu akutte stampu ye ng'agamba nze ofiisi y'abaprofet for example ngiwa ekitiibwa naye bagamba nga ndiriko organizinga n'okugiprogranizinga nti eri mu kakalabizo 5 of 5 offices naye nga yabagamba nti ono prophet ate yetaba tamwagala naye ng'ayagala kigambo ki ekiri weewaawo Pastor Museveni Vincent neyanziza nnyo mbadde nsaba ataakulaba wiiki nsaba olweyongera okola ki omuwe enamba yo oba akufuna asangibwawo minisitule ekuŋŋaana ddi neebaza nnyo Mukama ku lw'omukisa guno baweereza ba Katonda Madamu Hajara n'omukulu Jeefu neebaza nnyo Mukama abakozesa okusobola okulaga abantu ekitangaala kubanga buweereza bukulu nnyo okuyambako abantu kubanga abantu bangi babonaabona kubanga tebalina kutegeera kati omuntu ayambako abantu okufuna okutegeera Katonda abakola obulungi abagaggawaze asobole okubasobozesa okubeera ne ku mitimbagano egy'enjawulo abantu bangi bawerebwe omukisa nga bwe nabagamba wiiki ewedde bampita Pastor Museveni Vincent okuva Hoima obuweereza babuyita Ebenezer City Church naye bangi bampita Prophet kubanga kasita osama amafuta g'obunabi ekitiibwa amafuta gajja gy'oli nabbi azaala nabbi ne bw'obeera teacher ne bw'obeera apostle ogenda kwekanga ng'olagula kubanga osama amafuta g'obunabi ki ekitiibwa kakati mbadde njagala kuyambako abatuwuliriza n'abatulaba ekisooka amafuta g'obunabbi oba ekirabo ky'obunabbi kikulu nnyo kubanga nabbi kitegeeza amaaso ga Katonda. Katonda bw'aba ayagala okulabula oba okutereeza ekkanisa ayita mu nabbi. Katonda bw'aba ayagala okutereeza eggwanga yadde omukulembeze w'eggwanga ng'avudde ku mulamwa ddoboozi lya nabbi lyeryogera singa pulezidenti oyo aba atya Katonda aba alina okuwulira nabbi kyakoze eki kyayogera naye ekyo nga si kyekiriwo mu nnaku zaffe zino bapasita bagenda mu bakulu abo bagenze kunoonya buyambi naye twebaza Katonda kubanga yatuwa nabbi nga kyakulabirako ye Prophet Elvis Mbonye mbadde mugoberera okumala ebbanga nga musajja yeesiga Katonda si buyambi bwa gavumenti oba abakulu ab'enjawulo bakungu b'enjawulo mu gavumenti ez'enjawulo amaaso ge gali ku Katonda tukyebaliza Katonda kakati kyembadde nsaba okutegeeza abantu nti mu ggwanga lya Uganda ebirabo ebitaano ebina tubisaamu nnyo ekitiibwa oyogera ku pasita abantu bakuwulira oyogera ku musomesa abantu bakuwulira oyogera ku mutume abantu bakuwulira naye oyogera ku mubulizi w'enjiri abantu bakuwulira naye oyogera ku nabbi bakugalirawo first time bannabbi ba bulimba babbi tebalina boogera balinga abagamba ekirabo ekyo mu Bayibuli tekiriimu oba Yesu teyakyogerako naye nze manye ensonga lwaki mu kitabo kya Matayo sura 5 olunyiriri lwa 11 Bayibuli egamba nti musanyukenga bwe banaabavumanga ne babajerega ne babawaayiriza byonna ku lw'erinnya lyange kubanga ekyo ne bannabbi abaabasooka
bachi bakola teyogera ku bapasita ababasooka teyogera ku babulizi b'enjiri ababasooka nga bwe nabagambye nti ebirabo ebyo ebitambo byonna tubisaamu nnyo ki ekitiibwa naye ekirabo ekisinga obukulu mu birabo kyekirabo ekyamaaso lowoozamu musajja wa Mukama Jeff ng'olina emikono olina ebigere olina amaaso olina amatu naye nga tolina maaso ne bwe bateekaawo akakadde ka ssente oba omutwalo ogwa $1 nga togulaba tekikugasa ne bwe bakuleetera omukazi asingayo obulungi naye nga tomulaba tekikugasa ne bakuleetera omusajja nga talaba ye aba tasobola kunyumirwa kubanga n'obulungi takola ki ne bwe bakuleetera emmere esingayo okuwooma nga togiraba kati ekirabo ky'obunabbi kyekirabo ekirabo ky'obunabbi kyekirabo ekikola ki ekiraba ekisobola okuwabula eggwanga nti gye mulaga mugenda funa obuzibu ekisobola okulabula omusajja oba omukazi juzi naali mu kusaba Mukama n'ayongera okumbiikulira obukulu bw'obunabbi lowoozaamu ebizibu ebiri mu maka lowoozaamu bizinesi meka z'abantu ze bakoze ne zifa lowoozaamu abantu abafiiridde mu accident kambalage obujulizi obusooka mu dakiika emu bweti muwala wange yali agenda Kampala naye kubanga bwe namala okusabumitinga wansi wa Prophet Elvis amafuta g'obunabbi gabeera activated nti osobola okuba ng'oli musumba naye ng'oli wansi w'amafuta aganabbi tekikuggyako obusumba bwe naye ate otapinga mu kirabo kiri ekyobunabbi oli kyalina n'olaba ebiri omugwengula n'olaba ebigenda okubeerawo nga tebinakola ki nempulira nga saagala muwala wange atambule omwoyo gwange ne gugaana naye ate ng'alina workshop jinja gyalina okubeeramu kati kyenakola nemuteekako kubanga amafuta g'obunabbi gapreservinga ojjukira kiri kiri mu Hoseya 12:13 nti nabbi yalina obuyinza obusobola okulokola eggwanga okukuuma eggwanga kati nemusabira nemugamba nga bwe ndi wansi w'amafuta g'obunabbi nabbi alagudde alina obunabbi obutuukiridde obuli waggulu we 2:4 national and international nemusabira kati taxi gye yalinya baali banaatera okutuuka ebusunju nefuna accident ne bagitomera omuntu eyali atudde saidi zino n'afiirawo nowabona n'afiirawo ye n'afuluma nga talina nakamukutteko bwe kati abantu abalabye amawulire waliwo efuso eyagudde ebunyolo efuso eyo yassa abantu abasuka kati mu 25 19 bafiiriddewo naye kati abantu abasaba nange Pastor Museveni ewoima waliwo babiri ababadde batadde emigugu gyabwe ku motoka naye emitima gyabwe ne gibagamba temugenda ne bagenda mu katala akalala emigugu ne bagijjayo ku loole ne bagiteeka batukeereya kati bo ne babivaako kati eloole eyo ye yafunye akabenje abantu 25 abaakafa naye bano ababiri bo tebagirinyeko kubanga bali wansi w'amafuta ag'omwana submitting agapima omusumba ali owa prophet kakati olaba bw'obeera wansi w'amafuta g'obunabbi Katonda takukkiriza kukola ebintu ebinakusuula mu katyabaga kyova olaba sitaani agakyawa nnyo togenda kufumbira omusajja oyo nga Katonda akimanya amaka gagenda kufa togenda kukola bizinensi eyo nga Katonda akimanya egenda kukozesa loosi kyova olaba teri kirabo mu birabo ebitaano sitaani gyakyawa ng'ekyobunabbi kyova olaba kati mu Uganda osobola okwogera ku birabo ebirala abantu ne bakukkiriza naye yogera ku kyobunabbi abantu basobola okwogera bintu ku bunabbi naye nga tebalina bwino tebalina bukakafu so kakati lwaki mbabulira ebintu ebyo bw'oba okyawa ekirabo ky'obunabbi ekisooka weekyaye togenda tegeera biki ebiri mu maaso ebisobola okufuukira mukisa oba kikolimo kubanga you are not exposed to the spirit of prophecy tosobodde okubanga okwatagana n'amafuta gaki ag'obunabbi agakulaga eby'omu maaso ebitanabakola ki okubeerawo amiina so kati nze bwe namala okusabumitinga buli kimu nina okukitegeera okitegeera buli kimu nina okukimanya naye kiki kyandeetereza okutuuka ku levo gye ndiko kati nasooka okutegeera Prophet Elvis nga bwe nabannyonnyola omusajja yajja n'ambuulira nafuna omukisa ogwo kati naawe osobola okufuna omukisa ku lwa Jeff ne Hajara ne programu eno tegeera ebiri ki mubwengula kakati
nabo ofunye omukisa osobola okutandikiraawo okuconnectinga ne destiny yo oconnectinga ne prophecy oba oconnectinze neki ne destiny yo nze namala emyaka kumpi 25 nga ndi musumba naye nga sirabangako ekisa kyendabye kasooke connectinga ne prophet Elvis waliwo ekikyuka abasajja ba Katonda tukakane tuve mu malala yes Katonda yakuyita naye Bayibuli egamba ekyuma kiwagala kyuma kinacho Luganda lutufu kakati profeti musajja Katonda ina kye yamuteeka ku kyobolaba ne Elisha teyasaba Katonda nti amufuule nabbi yakakana wansi wa Eliya Elisha teyagenda ku lusozi kunoonya amafuta ga bunabbi yaweereza agenda ku overnight ntagenda noonye Mukama yakola kino ekitabikanga abantu kyebanyooma okukakana wansi w'amafuta omusajja omulala actually ekikakasa nti okuze mu buweereza ng'olina ng'oyita kitaawo mu mwoyo ekikakasa nti oli machuwa ng'olina omuntu gw'osaamu ekitiibwa alina amafuta oba alina ekimuliko ekisinga ku ekyo ekiri mu bulamu bwo so kakati okufunza mu bufunze omwaka gwe 2023 nempulira ku mukisa nti buli olusooka mwezi gwa mwenda abantu abakkiririza mu mafuta Katonda ge yateeka ku prophet Elvis baonalinga oba bassaamu amafuta ag'ekitiibwa ne beebaza Katonda kuwekyo bakungana ku Zoe grounds ekifo ekisangibwa Entebbe ekisangibwa mu Nnyonyo ku Entebbe express highway ekifo ekyo nga onaatera kutuuka ku Kigo prisons awo ojja kusangawo ekifo nga kyaka nga screens ziri awo nga okusaba kubeerayo buli wakubiri saawa 11 naye olusooka olw'omwezi ogw'omwenda wabeerayo kye bayita ona kati bwe nawulira nti abantu abakkiririza amafuta g'ona baagala prophet Elvis olunaku lwe bakungaana nange nemobilizinga abantu bange hoima asabensookosewa kataawo oyinza okuonaringa omusajja wa Katonda ono oba omussaamu ekitiibwa mugaso ki ogukirimu kakati Bayibuli etugamba ekyebyomu mirembe ekyokubiri 2020 mukkirizenga Katonda wammwe munaayimiriranga munanywezebwanga naye mukkirize bannabbi be munaalaba omukisa Bayibuli neddamu netugamba mu Matayo essula 10:41 amina nti oyo yenna ayaniriza nabbi kubanga nabbi agabana ku mpeera eya nabbi afuna ku kirabo ekyo nabbi kyayina kakati amafuta g'obunabbi gakiikirira bugagga kubanga bw'oba olina amaaso agasobola okulaba losi n'ojja kwedinga oba osobola okulaba obugagga n'obukwata so kakati Bayibuli begamba nti ofuna embeera ya nabbi teri muntu ng'aliko amafuta g'obunabbi ag'amazima omwavu ti nabbi Elvis tasaba bantu sente omusisinkana nekyeyongera okulaga obwakabaka bwa Katonda nti Katonda ayagaliza amazima nekyeyongera okundaga omutima gw'alina ku bantu ayagala nnyo abantu okusinga ekintu ekirala nga Yesu bwe yawaayo obulamu bwe ku bw'abantu ne prophet Elvis mbonye bw'ali okitegeera so kakati buli bw'osaamu amafuta ekitiibwa amafuta ago gakukulaakulanya gakuwonya gakuwa buli kyobadde okola ki oyaayaanira ate Bayibuli egamba mu Timoseewo ekisooka 5:17 nti abaweereza ba Katonda abanyiikira mu kigambo abanyiikira mu kuyigiriza abantu amazima mubawenga ekitiibwa kya mirundi ebiri kati abantu bwe tuba tuwa prophet Elvis mbonye ekitiibwa kya mirundi ebiri abantu balowooza tumusinza yawula okusinza n'okusaamu ekitiibwa ebintu byanjawulo nnyo tebikwatagana nabbo okusaamu omusajja wa Katonda ekitiibwa n'okusinza bintu byanjawulo kubanga olina gw'ogambye nti waliwo omusajja yali yeeyita Katonda ng'abantu bamusinza bafukambira wansi ne bajjamu n'engoye zaabwe n'azirinnyako prophet si bwatyo bwakola prophet ne bwatuuka kintu kyasooka okukola alina oluyimba olumuleeta lugamba nti ekitiibwa n'ettendo byonna bidde ali all glory all honor
to you. Lwe luyimba lwasooka okuyimba lwayimira ku kituuti. Ekitiibwa n'ettendo Prophet Elvis abidizaani Katonda. So okumusaamu ekitiibwa n'okumuwuliriza n'okumusinza bintu bibiri byanjawulo. Twagala eggwanga lya Uganda n'amawanga mu kitegeere abantu ba Zoe bassaamu Prophet Elvis ekitiibwa era buli lusooka omwezi nga gwa mwenda tubanga tussaamu Katonda ki ekitiibwa. Abangi twandibadde twafa dda, abandi n'obuweereza bwandibadde bwatulema, naye kasa bwe twakonectinga n'omusajja amaaso gaffe ne galikuka ne tusobola okutegeera kiki ekigwanidde okukola. Obulamu bugenda maaso, basobola okulaba mukulu Jeff nga nabo omaze okujja n'otwegattako ng'obulamu ne bukyuka balowooza ogenda mu nnyanja, naye ng'ennyanja oginyumirwako kintu kimu ngege. N'ekyokubiri abantu terobagamba nti ennyanja eyo abantu gye boogerako tekaliranga. Ate n'ekyokubiri nti kuliko abavubi ababeera ku nnyanja ku lunaku luno olusooka olw'omwenda lwe lugambye nti abaana ba Prophet Elvis Mbonye oba batula wansi w'amafuta bamusaamu ekitiibwa. Ani alina okujja? Nange nsobola okujja, omuntu yenna asobola okujja. Obuteera okusasula ssente mmeka omuntu okusobola okujja? Basasula ssente oba nange ebigambo bingi ebyogerwa ku Prophet Elvis. Wali abantu otuukawo naffe batugamba nti kugenda awo basasulawo ssente batusaba ssente. Olaba yingirawo era naawe otuukawo n'otagamba. Kambabulire ekitabanya abantu. Kasita okkiririza mu mafuta g'obunabbi obulamu bukyukirawo, onyirirawo, ssente ne zitandika okuyiika. Kati abantu bonna bajja ewa Prophet Elvis. Nze najja wa Prophet Elvis nga sirina motoka, nali nakatandika okumuwuliriza n'okumufolowinga. Omuvubuka mu kyaki n'amulira mu motoka wish nga yabukadde 32. Era abantu abasabira ku Zoe bandabanga ennaku ezo nga nzijira mu wish sagiteekako yadde olwataano. So kati abantu abasabira ewa Prophet kasito okkiririza mafuta omukisa nga gutandikirawo. Kati abantu ffenna abasabira almost 12. Kati omuntu alowooza bagagga bokka bye basabirayo. Bantu bonna kati Bayibuli egamba mu kitabo kya Zabbuli 33:12 Bayibuli egamba nti liweereddwa omukisa eggwanga nga Katonda ye Katonda waalyo. Liweereddwa omukisa eggwanga nga Katonda ye Katonda waalyo. Kati eggwanga eririna Katonda nga Katonda waalyo ly'eggwanga eritegeera eddoboozi lya Katonda. Eddoboozi lya Katonda yoyo nabbi aba asobola okwogera ebigenda okubeerawo ne bituukirira. Ate Bayibuli egamba nti omuntu yenna kasita alagula ebintu ne bituukirira mu mutyena. Pastor Museveni, olunaku olwo lwa Ona ku Zoe Grounds lutandika saameka omuntu kiki ekibeerawo maze okitegeera nti olunaku nzikirizibwa okukola ki okujja neteeketeeke ntya nzije essaawa mmeka? Tugamba eri abakulembeze b'eggwanga ba MPs ba sipiika ba presidents ab'amawanga ag'enjawulo luno olunaku lwaffe lwa mukisa. Tusobola kusaamu nabbi ekitiibwa n'osigala kyekimu. Kati olunaku luba lwa bujulizi. Kati nganze ne banka omukisa lunaku olumbe nti mba njagala mbeeyo ku bujulizi biki Mukama byankoledde okitegeera. Kasooke ntandika okusaama amafuta ag'ekitiibwa. Omwaka oguwedde 2024 nze najja n'abantu bange 1,200 twajja ne baasi 15. Naye kuva ku olwo jangu ehoyima olabe ekkanisa tuli mu kuzimba ekkanisa ng'etuuza abantu 3,000. Kyekizimbe ekisingayo obunene mu Bunyoro yonna nga kyabalokole nga kisabirwamu abalokole. Naye nga sirina muzungu yenna, actually nze sirina muzungu. Ng'omuzungu we Yesu Kristo Prophet Elvis Mbonye gwasinza gwaweereza. Tutandika saa 9 ku Zoe Grounds wali e Bunyonyo Entebbe Express Highway. Tutandika saawa 9 tutendereza tuwulira obujulizi kwigamba kuba kujaguza
okitegeera kwebaza Katonda okutujjukira Uganda twawuliranga abannabbi Amerika ne tubawulira Nigeria eyo naye kati tulina nabbi mu Uganda ng'alina obujulizi obw'obunabbi obutuukiridde ne Nigeria tebuliyo ne South Africa tebuliyo ne Cameroon ne America tebuliyo olaba ne president wa America yeye kali n'obunabbi obuli accurate n'abalala balina obunabbi nga nabbi Hubert Angel naye Prophet Elvis alina obunabbi ku Trump obuli very accurate okusinga omuntu omulala yenna eyali alaguddeko mu ate nga yagwa myaka 5 mabega nga so olunaku olwo natukomere ku lunaku olwo ogambye 1st September nga lumu September ujja kuba Monday ujja kuba Monday olw'omwaka guno tuweereddwa omukisa abasumba nga bamaze saavisi zaabwe za Sunday ffenna tweyiwe ku Zoe Grounds ffenna kati naawe n'oyo abadde alina ebibuuzo ku nabbi Elvis neebaza Mukama bw'okimanyi nti wiiki 2 emabega Prophet Elvis awadde abasumba omukisa okwegattira wamu n'atandika coalition oba ekibiina kye bayita Remnant Identity Coalition. Okimanyi twabadde n'abasumba ne ba bishops n'abapastors abasuka mu 10,000 kituufu ne bakunganira ku Zoe Grounds Prophet Elvis n'ayogera nabo n'alonchi nabyo bemawulire nalabye abasumba abamaanyi mwabaddemu ne Pastor Manje mwabaddemu abasumba abamaanyi n'olaba nti obwakabaka bwa Katonda mu Uganda kyekiseera bukolere wamu ekiseera twegatte era kyekiseera okussa ekitiibwa mu mafuta agakola ki agatukulembera olaba bwe baba nga waliyo omusumba atulaba nga yandyetaaze kutegeera ebifa ku Remnant Identity Coalition asobola okukuba ku namba ya PR oba enamba ya Prophet Elvis oba osobola kuba ne ku namba yange yennyini nange nsobola okuyamba okutuusa ku ofiisi n'otegeera ebisingawo olina kyoyogedde nti enamba ya Prophet Elvis lwaki togisomera abantu abaagala okutegeera olunaku n'ebifaayo ku ministry abandyetaaza okutegeera Honor Day ebikwata ku Honor Day oba olunaku amawanga lwegakuŋŋaana okusaamu ekitiibwa mu Prophet Elvis mbonye amafuta Katonda ge yamuteekako okugabana kwekyo kyalina osobola kuba ku namba eno ya Prophet Elvis era kasita ogikuba neeyitamu ojja kutegeera byonna by'oyagala 0778 279 148 kanjiddemu 0778 279 148 eyo enamba ejja kutuusa ku Prophet Elvis otegeere byonna by'olina okutegeera ku Honor ebeerayo buli lusooka omwezi nga gwa 9 buli mwaka ate nange kankuwa enamba yange kulwaba bandyetaaze kutegeera ekibiina Prophet Elvis kyatandiseeko ekyabapastors ayagala kuba omukisa ayagala tukolere wamu ayagala ebirabo bino 5 byonna tubiseemu ekitiibwa nga bwe tusaamu ekitiibwa bino ebirabo ebirala ebina n'ekyobunagala kyo tukiseemu ekitiibwa tukolere wamu ekyo kyekyampa omukisa nga pasita evangelist nange nenfuna omukisa okugenda mu Pakistan nze okugenda mu Pakistan okukola crusade y'abantu 3,000 kyandyetaaze ntunda ebyataata wange byonna n'akaalo konna tukatunda era osobola obitunda era neeri ne batakukkiriza naye olw'amafuta naye gwe lowooza mu wiiki 3 zokka ne tutegeka olukuŋŋaana teri muzungu yateekamu sente zonna Prophet ye yaziteekamu n'ekiweebwayo teyakikkiriza nagamba njagala kuwa abazungu bano omukisa bategeere nti ne mu Africa waliyo Katonda basitudde okitegeera oyo gwe bayita Prophet Elvis mbonye nawe omukisa nange nenyimirira mu bazungu abasuka mu mitwalo n'empeereza ogwo omukisa nandi gujjeewa kati kyobolaba ataddeko coalition gye bayita Remnant Identity Coalition ekirabo kyo naawe kikole kisituke abazungu basiiba bangubira amasimu omukisa nandi gujjeewa kati bw'oba oyagala tegeera ebisingawo yita ku namba yange ate oyite ne ku namba eya Prophet kanjiddemu 0778 279 148 tukweyanziza gwe atwegase kondozo bibito birabye weyongedde obitegeera
Pastor Museveni webale twaniriza nze ngenda kubeerayo 1 September ngenda kwerinda ku Prophet Elvis mbonye tweyongwe okwebaza Katonda n'ekyalo kyonna n'ekyalo kyonna leeta basi nga 10 nze naleeta basi 15 tweyongere okwebaza Katonda olw'ekirabo kyatuwadde era n'okukolera wamu ng'obwakabaka bwa Katonda. Mukama akutukumire. Next week tuyina omugenyi omulala era tosubwa, Mukama akutukumire.